Sanyusa balaba mwenna olwaleero ku Zoom yaffe eya The Day of the Lord. Nsuubidde nti bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose. I hope it's a blessing. Mwebale bannange kufuwa ebiseera byammwe ne mujja ne tutandika sharing ebigambo bino eby'enjiri. Tuludde okulabagana last week twalina what was it? Twalina omukolo wano gwali baby shower y'omuntu ate nga abantu bonna abasinga abatera okubeera naffe baali involved, so tugamba kati postponing it. And then the week before that twali wano twayiga ku baana nanzikuza. Then before we start ng'enkola ffe bwerinyi mbaaniriza mwenna balina baanirizaako alya Vivian gwe wakajja ne Christina tembaddeyo nga mbaaniriza, Mwami Sekayombi abaddewo, so mwenna bannange nziramu obbaaniriza omulundi ogwa final. Kale mwebale kujja, Mukama yebale baleeta olwaleero. Nga bulijjo tugenda kutandika programu yaffe n'okusaba. Mwami Caroline amusabye dda atuggulirewo n'okusaba, then tulabe programu binaetambula. Mukama abe omukisa. Katusabe. Twebaza Ayi Mukama Katonda olw'ekisa kye ekingi ekitajjulukuka ekitukuumye nga tukyali balamu. Twebaza Ayi Mukama olw'okutwagala y'ensonga lwaki tukyali balamu okutuusa kati. Era tukwebaza Ayi Mukama olw'omukisa guno gw'otuwadde okujja okuwulira ekigambo kyo, kubanga wagamba nti ekigambo kyo ye ttabaaza era gwe musana ogutumulisiza. Tusaba no Ayi Mukama Katonda okubeerawo kwaffe kubeere okw'omugaso, era Ayi Mukama ozibule mu kutegeera kwaffe, Omwoyo Omutukuvu omusindike asobole okutwebikkulira n'okututegeeza ekituufu ky'oyagala tutegeere olwaleero mu kigambo kyo. Omuddu wo agenda okutuwa ekigambo ekyo, kusosootola ekyeggulo. Tusaba omuwe omukisa, muwe amaanyi, omuwe ebigambo ebyo byokka by'oyagala abaana bo tuwulire, era tuve wano ffenna nga tujjudde mu sseera nga tutendereza erinnya lyo, tuga nti Mukama ayogedde naffe. Tusabira bannaffe abajja okutwegattako, tusabira n'abalala bonna abanaawulira obubaka buno butuukire ddala ku buli muntu, era bubeere ne impact nene mu bulamu bwaffe, ate oba oliawo n'okutusembeza okumpi wamu naawe. Bwetyo bwe tusabye n'okwebaza obwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Saba omukulu Sendowooza, weebale nnyo, weebale ddala olw'ebigambo ebirungi bwe bityo. Nsaba Mukama akwongere omukisa mu bintu by'okola ebyotuusaako engalo. Nga bano bagambye nti bannange tulina enkola yaffe wano. Tugenda kukola review of what we learned last time, a brief one. Naye kati after the review tulinako omukyala Vivian Kavuma. Mukama amuwa ekitone ekyokulya mu ddagala. Wakati twayogedde naye ali akulaba abaana ba ready, naye most time ebiseera ebisinga abeera ready okutuwa item wano. So bwe tukola aka review wano nga n'abantu abalala beeyongerayo 2-3, then nga tunatandika into the day's study, then Vivian bw'anaaba ali ready, so tuwaayo akayimba. Vivian, are you going to be ready, you think? Eddoboozi waze nalyo leero. Let me see. Okay, Kali. So after the review, maybe like 5 minutes or so, then then we launch into today's study. Mujja kunyumirwa nnyo abatawulira mukyalo oyo ng'ayimba, mujja kunyumirwa nnyo, mwewunye. Mukama engeri gy'agabamu ebitone, ffe abamu n'atatuweerako ddala, ate abalala n'abaweera ddala. Naye buli omu yamuwa. Yeah. Anyway, last time abasinga ndoose temwaliwo, waaliwo Vivian, waaliwo ndoza Mwami Sekayombya. Mwami Sekayombya, bw'oba olina w'oyogera, ojjukira ki kye twasembayo kuyiga oba okwogerako?
banja ebintu bibenga bisigala mu mitwe gyaffe so si kuyita mu buyisi nebigenda nebikwata ekkuba eddala lwekyo tusanyusa okulaba finally enkuba leero egenda kutonnya lwekyo mukwano gwange bulijjo omwegayira okujja naye leero mulabaze mukama yebalimuleeta kale I hope you enjoy our study and learn abaliwo last time ani ajjukira kyetwayigako just an idea of what we talked about, kisokanga sijali kya last time nenga kyojjukira njawo manyi nti alisi wali kyasigala mutwe omwo nga njogedde kaga ku bintu bikuyita mu buyisi kale ani Edson, you remember anything? I know mna yali ukamba no anyone basagule mchama njigateli kuolwo Christian jukira kirwagerako I think last time twali twogera wali se kale waliwo Samuel ese ndowooza twasemba okugenda ku kuzuukira kw'abafu oba kudda kwa mukama waffe omulundi ogwokubiri twakyogerako I think naye ekyokuyiga kyali ku kibuga ndowooza twagera oh yeah yes yeah twali twogera ku the city coming down kikyo jjukiramu ekikulu mu ekyo kyewayiga kwolwo in a nutshell ng'onnyonnyola abataaliwo tulabe ekiwafunamu twategeera nti mukama waffe agenda kujja ku nsi kuno azuukize abantu era abaamugoberera era abaamwesiga abatwale mu bwakabaka bwe mu ggulu abatukuvu bajja kubeera mu ggulu okumala emyaka 1,000 ate bakomewo ku nsi kuno babeere mu kibuga ekyo mukama kyabategekedde ensi ekyo kye bayita ensi empya kama gyagenda okuzimba abatukuvu mwe balibeera emirembe n'emirembe Mama Kalule bagenda kubeera mu kibuga ekyo emirembe n'emirembe nga tebafuma namu nga tebeetaaya nakwetaaya etwala okay genda maaso eddaga tugenda maaso okay twalaba nti tugenda kuba n'ekibuga mukama manyi mujjukira bulungi abasingaku ne had nga bayibuli tugamba nti Yesu atugamba mu Yokaana sura 14 olunyolo osooka ngenda obateekerateeka ebifo naye ate oba ngenda obateekerateekera ebifo ngenda kumankola ki batwala eyo kati twagenda tubikola empapula za bayibuli ezo ntulaba nti mukama ategekedde ekibuga n'erinnya twalifuna bakita batya New Jerusalem Yerusalemu empya normally wana abatata kubanga mu lulumu olimu wekka kyandibadde kirungi osumule microphone yo so that we can respond in real time okujanga na bwana kuduka that's okay naye bw'obanga oli by yourself explaining responses so that I don't sound like I'm by myself ntya nnyo okubeera nzekka so you cannot unmute. If there's no distortion, then you can, go back and forth a little bit, Anyway. That is so. Huh? Ntikali se otuwulidde tujja mute tulikoze unmute. Kale. You're a very good student. Kati ekibuga kigenda kuva mu ggulu kike ku nsi tugenda kubeera omu kubanga tugenze emyaka 1000 before tulindira mukama waffe okujja omulundi ogwokubiri ababadde tebakimanyi this must be breaking news. Christ is coming back soon. It's for a second time. When? We don't know. But could be any time. Could be tonight. Could be 10 years from now. But it's soon. Sooner than we expected. Fenna tugenda kubeera surprised. Mukama nga tugenda mwekanga tubanga tetwetegese. Tugenda kuba surprised. Naye tubadde nga tujja tusoma ebintu bino. Tugenda tulaba obubonero bulaga nti obutuwa idea what tuli in the scheme of time. Kyekiraga nti Yesu ajja mangu. Kyekiraga nti n'okukola okweteekateeka. So wajja natwala tugenda kuba naye mu ggulu emyaka 1000 then tukomeyo mu kibuga ekyo ekipya
then wabeewo okuzuukira okw'omulundi ogwokubiri. Okuzuukira okusooka kwe kuno Yesu ng'azze nga bwe mbagambye nti is coming anytime, agenda kuzuukiza abo abaafa nga bamukkiriza bokka. Then naffe abanaabawo leero senga nze azze nga bwe mukkiriza olwaleero, nammwe mugenda omukkiriza batanamukkiriza baba bumukkiriza kati mukyusibwe kutemya kikowe. Tukyusibwe tufune emibiri empya nga Yesu gwafuna ng'azuukidde, tugende ne bali abazuukiziddwa abaafa nga okuva ku Adamu abamulindiridde, tugende mu kibeera n'emyaka 1000. Abo abatamukkiriza ng'azze nga balamu bagenda kufa olw'ekitangaala, the glory of God. Kubanga omuntu omwonoonyi yenna, naffe ffennyini abakkiriza Mukama waffe tetusobola kuyimirira mu maaso ge ne tubabalamu mu gino emibiri gino. That's why we have to be changed in a twinkling of an eye. Kutemera kiko Yesu wajja bw'atukulire in a twinkling, nga bw'otemye eriiso, even probably faster. Emibiri gyaffe gino gikyusibwe, tufune emibiri egisooka okuyimirira maaso ga Katonda nga tetusiridde. Kati bali abannaffe abatakkiriza Mukama waffe, they don't get that benefit or advantage. So in the twinkling of an eye, they perish because of the glory of the Son of God ng'azze okututwala. So ffe tukyusibwa abatukuvu ba Mukama abafudde, Bayibuli egamba kwebaka, abeebase mu nfuufu nga tebamanyi kigenda mu maaso, naye abafa bamukkiriza bazuukizibwe first, tubalabe nga bazuukira nga tukyusiddwa, then tugende wamu as a group. Si omwomu kati olwagwana yafudde, that is so boring. Nekirala Mukama abeera buli kaseera olwajja. Anyway, that's a study for another time. Nitubadde tukikoonako ebintu bingi. So ffenna tugendagenda omulundi gumu tugende mu kibuga ekipya Mukama kyateekeddekedde. Then tukomewo after 1,000 years, then ababi bazuukizibwe bafeesinge judgment yaabwe. So ekiwakuyiga ekyaleero kigenda kukwatagana mu kkono ne study summary gye bawadde. When does this happen, or what happens on the day of the Lord? So your summary ndowooza the week before that wayiga ku kibuga ne tulaba bikyenkana, bipimo byakyo, kyaddala, kifaanana kitya. Twaliwo ne mwami Ssekanyonyi amujjuzamu nga yeegomba nnyo okutambulira ku nguudo ez'ezaabu. It's a real place, as opposed to what other people say about those tubeera just spirits floating around. God has a real dwelling place. N'ekibuga kyatukola, it's a real physical thing. Kiri tangible, kirabika bulungi. Description twaziraba. Kati that is a summary of what we saw. Kujanga omuntu ayaddokkonako yayigayo nekisikonyeeko. This could be a good minute okwogerako naffe. Is that good news, Banange? Amina. Yeah, that's good news. That's good news for everybody. And at the end of this bad life, this painful life, there's something good to look forward to. The chimpe is sanyu chimpa ne consistency okuba nti nekwata Mukama Katonda every day. Omuntu yandika Ifred tomukyawanga. No, it gets sweeter. By the way, the relationship with Christ gets better and sweeter every day as you get to know him more and more and more, and becomes a friend and a reality to you and your God that loves us all. Kale kakati, if there's anybody yongera kuwekyo fine, wali, then ngenda kusaba Vivian atuwe item gyateekedde, then we launch into the study. Nalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Simanyi oba mpulibwa. Tukulira nakye tuba tukola, abalaba katumiitinge, bw'aba ayimba tetwala distort the music. So I'm going to mute myself too. Vivian atuwa oluyimba, then we unmute after that if we have to say anything. Kale, Vivian, did you test? Mbulira oba egundi egira. Sijiwulira. Okay. Mbalamusizaako baami mwenna.
n'abafiirwako abagala baabwe Mukama agumye kiseera kirituuka tuligenda ewaka ewatali kufa era ewatali nako. So my song, the title is Going Home. Many times in my childhood, when we traveled so far, by nightfall, how worried I'll grow. Father's arms would sleep around me, and gently he would say, my child, we are going home. Going home, I am going home. There is nothing to hold me. I've called the lips of the heavenly land. Praise God, we are going home. Now the twilight is fading, the day soon shall end. I get home, see my father, I roam. I call by the Father has led me each step of the way. And now I am going home. Going home, we are going home. There is nothing to hold us here. We've caught a glimpse of the heavenly land. Praise God, we are going home. Going home. We are going home. Praise God, we are going home. Amen. Amina. 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 Yo. Thank you. Gambarika musoke mukwira amina namwe. Amina nene. Amina. Amina, amina, amina. Kayimba kalungi nnyo. Amina. Mukama bwatyo yatuwa Vivian okutuyamba mu by'omwoyo okutu encouraginga through music. She's here every single study. Okujjako nga tabaddeyo naye nga most time abeerawo. Bana Mukama yebali era nkyaddamu okubandiza mwebali kubeerawo. First time Rachel mukwano gwange, long time friend. I'm so happy that you're here finally. And I hope ogamba ati Rachel. Tetukuulira oba kiki? Ngambye nange nsanyusa okubeerako wano okubeera part of the
Okay, thank you very much. Akafa ako kotuddemu tokaviiramu ddala, okay? Buli Saturday here. saa 10. I'm ready for the message. Okay, thank you very much. Kale, kakati, Vivian, thank you very much. And I think we can launch into our study. And the little intro I have, kambabuuze nga bwe mumanyi bulijjo. Kati bakafaananyi, oli mu kizimbe. Kati tugamba oli mu woteeri. Opaakinze nguguuyo, ovudde baludda wa. Ogenze abasinga okusanyusa oba ogenze Vegas abaagalayo oba ogenze New York beki oli mu room hotel nkanvu. Kaakati oli ku mwaliro kangamba oli waggulu eyo nga bw'omanyi ebizimbe bibere biwanvu. I can't say which, but floor 45 or 47, it doesn't matter. Oli waggulu. Kati next on the same floor kuliko omwami akola mu kizimbe ekyo. Naye afunye room yasuze somewhere there. Kane bamukubira essimu namugamba manyi tegeeza abantu nti eno ku first floor omuliro gukutte abantu badduke bave mu kizimbe. Communication is broken down. We can't warn anybody, but please warning abantu funa something, you know. Kati gayi ng'ava mu buliri ng'ajja okubawoninga. Alina options bbiri ez'okubawoninga. Alina ekkondeere eddene gino bayita bogereramu bullhorn, those are something that. Ate alina n'akalala akatini, just, you know, n'emimwa gye nga na choices okuleka namwagwe oba okufuwa ekkondeere eddene. How about you go and raise a hand? It's a mistake. Bwe ndwawo okubeerako kuno nkwatakwata ku buntu buno nga bwonna buntabukidde. Kakati awaliwo mistake awo sebo. Onansonyiwa sebo. Ono gisibire balala gireme kwata ku buntu obwo. Kale katukusabire oteri. Anyway, kakati mbuuze ekibuuzo. Omusajja oyo gwe wadde warning mwagala akozese the biggest loudspeaker oba temwagala baleekane? What would you prefer he does? Mu situation ng'ekizimbe wansi eri kikuta omulimu temumanyi, naye omuntu omu ategedde omuliro ndiguze empooninga gy'abawoninga mwagala ebeera etya? Kubanga muli mutulo mwebase kati olwo mizigwa mukendeeza temwagala baleekane, naye toyagala gitalo zizikiza leka tiwanzizizaawo. Bwagulawo oluggi bw'atyo n'akonkona oluggi n'agamba muliro ekizimbe ku muliro, ogenda kuba mugamba nti gundi oleekaana nnyo nkoze bubimba. What would be your reaction? What would you want? How would you want him to warn, to alert you? Or would you prefer not to be bothered? Muloza mutya? Tuzeemu tutya buli omu yeddiremu nga bw'ayagala. Temusobola kuddamu nga group. Ddamu nga nze nga Kigonya ngamba nti abakoze omulimu mulungi nnyo bajja ng'akonkona ku nzigi zaffe. Nabaga nti abaaye mulimu kabi mufulume era oba mukizindaalo n'akifuuwa nnyo buli muntu n'atandika okukkirira amadaala kubanga awo tuba tetukyalina ze lifts. Ate bw'alusamba oluggi n'alumenya nakyo kituufu. Nze obulamu bwe bugagga otyo banjagala kudduka buddusaawo kyenkwatamu kenkwatamu. Kaakati ekyo kigenda kusetinga James Sazza okulaba kigenda kisetinga kikyenjaga tuyogereko olwaleero. Lwaki Fred oba omuntu omulala yenna at this time abanga adde wano mukutu n'abanga aleeta ebyokuyiga ebimu ebireekaano buleekaanyi? Waliwo ebyokuyiga bitugenda okulaba mu Bayibuli ebyenjawulo, ebimu biri very soft n'ebirala bigamba bitiisa noga badde simanyi either osokutya n'odduka n'okkirira amadaala nova mu kizimbe, oba webakyekuliziza nnyo n'okola kino osigala nga weebase noga kaninde abalala abantu nga tebadduse emisinde. Study at the day of the Lord. Njagala evoking those sentiments within. Either ez'okugamba bannange tuli kuki, situula wano okujja wano every day oba every time tulidde wano kubaleeta bintu bibatiisa for the sake of batiisa oba bitayagala kuwulira. Biri mu Bible written for you and who? Me. Ate ekyo mukusobola nsinza nabiwandiika mwebiri mu Bible oli wadde okuyitako nga bw'oyagala oba obisoma n'oyamba okutegeera n'okuyamba abalala.
kale katugende maaso kasamba wadde background eyo olunyiri luno si verse naye nawandisa akantu kanagambye in this one life we choose how we want our life story to end. God in his mercy presents to us the two contrasting ends and allows us to make a choice, either for life eternal or eternal damnation. Obunse muno tulimu obulamu omulundi gumu wala balowooza incarnation gyatogenda n'ofana okubanga ekikere ate ekikere ne bakisambe motoka negenda n'okomanga emmese ate emmese neva n'okomanga omuti bifaana bwetyo ekyomusomo gife tuli muzikiriza efaana bwetyo tumanyi nti tuli wano omulundi ogwo kola ki gumupatale kuzimba mayumba kuzaala baana ebyo byonna birungi by the way naye wateekubanga waliwo ekisinga obukulu mu bibino byonna nodda muliro newebaka ekiro nolowooza ddala lwaki ndi wano nze nga nze Fred ku nsi kuno kubanga toli mulala Fred alinga mulala ganti duplicate no mukulu Kigonya mukulu niteekawo erinnya lyo lyonna weekuba mutima nolowooza ekiro nga byonna biwedde olidde okuse n'ogamba kati kiki really ku nsi kati Mukama anteereddewo ensonga oba ndiwo just kuzuuka kulya n'enkya ndye nebake nelulindye nebake ndye nebake. Is there a higher purpose for us? Kulwange nga Kigonya ngamba nti yatutonda tumutendereze era tubeere nga tulaga obuyinza bwe n'amaanyi ge kwegamba asanyuka nga bw'onaabeera ng'olina famire yo abaana bo famire yo bw'olaba nga ekurejoicinga nga abantu bakukiririzaamu nga basanyufu olw'obyo by'obakoledde owulira muli naawe nga oddamu amaanyi naye senga buli muntu agati kino kisajja kino kyatuzaalira ki baagala kukuggyawo bujja bagala omusajja ono senga atuviira ne tusobola okufuna ebyaffe nga budde bukyali obeera bubi obeera ku bunkenke kati nze muli mpulira essanyu senga Katonda ddala mu butuufu mbeera nga kyayagala kye yantondera nga kyenkola. Amina. Eyo ozzeemu ekibu kyembuuza partially naye kyembadde ngeza kugamba nti bweweera mu buliri obwo ng'olidde okusisebo oweera okubuuzaamu ndowooza Mukama alina ensonga lwaki antondawo, is there something better than this? Ekibuuzo ekyo ffenna tunakibala nakyo mu bulamu bwaffe, otherwise we can live here purposelessly n'ozukula n'okola byokoze n'ofa nebagamba gundi ali wano yagenda oba si kyo tusooka okugamba olunyini gundi neyadda mu maaso eraga nti mu bulamu buno is the God calling us to a better life. Naye atuwa story nti ebintu byayoneka wano naye there's a better way back to life again. Kubanga obulamu tulwa wakati bwetolodde okufa abantu abamu nebawooza nti this is it naye eddoboozi tutugamba buli kaseera no there's something better. Edwala ebyajjo bubi ekkubo lirino mulitambuliremu, ekkubo lino lyenkolinga each one of us okutambuliramu si kkubo liriwali 14 tujja okwala no, it's a spiritual walk with life. It's an enlightenment in your head. Notandika okunoonya ebyawandiikibwa erimu ekkubo, notandika okunoonya eyeyita ekkubo. Yesu yagamba the way, the truth and the life. Netandika omunoonya kubanga yeki ekkubo etuzaayo gye tulina okubeera Katonda gy'atwagaza mutegere. Otherwise butakola bwetyo tugenda kubeera destroy, will perish. Oba twagala oba tulikola ki ekyo okusinza kuona omutonzi waffe yagamba nti ze natonda buli kimu tanakalekayo naga nti oba natondako bino biri waliwo sinzi natonda waawo naye wanoondamu naye nonawa natugenda Uganda onettaka likibanja wali kuli ebyonna wange naye waliwo awatali ki awatali waawo ne bana batweta amataka tugambe Uganda batutemayo naye era si yonna si lyabwe. Waliwo agamba nti kati nkosalira wali nkolera buli naye Katonda waffe ono atugamba buli kimu kyonna kike, ensi yonna yiye, eggulu lyonna lirye. Kyalina wagamba nti ono si wange. Kati oyo atugamba yatuwa amagezi n'agamba choose me, choose life. Mutune ebigambo by'ensi nga munoonyaamu nze kubanga nze bwe mbuli ki obulamu butaggwaawo. Kale katulabe ku day of the Lord's Day n'eki kye njagala tulabe olwaleero.
The Lord's Day. What do you gamble those day? Njawulo chede wakati wa Day of the Lord ne the Lord's Day. Aba ani ali awo kubigambe mu Bible bibiri ebyo the Day of the Lord and the Lord's Day. Njawulo chede mu bigambe ebyo. Sasa ngamba ndi kimu kya red kira kya blue. Esi njawulo jino. What is the meaning? Ndogamba tebunze. Kimu kimpi ate kira kiwanvu no. Sagala kala sagala njagala makulu gali mu bigambo bino kubanga bitugenda okwogera ku lwaleero. And ebirowoozo njagala, you don't have to be right by the way. Nga bwe muze tula ku mukutu guno. Ni twakumanya bwe kyolowooza netulaba ekyo kituufu etugenda nakyo kibanga kibulamu katono nga kyawakana ku Bible then tulaba Bible kikola ki kyegamba. So that's the class setting tulimu olwaleero nga bulijjo. Mbadde mukulu ma friend mbadde njagala osooke onkyusize mu luzungu mu Luganda lwentegeera obulungi nti the day of the Lord kitegeeza ki and the Lord's day kitegeeza ki. Kaakati nno ekyo mukisa kirungi kugudu guno siriko nzekka kuliko abayivu bangi ani asobola okunyamba mu ekyo mukulu mutebi kyagambye ani asobola tutaputira nyambiddwa singa mbadde nzekka mbadde ngafiiramu abaasoma. What's the difference between the olunaku lwa Mukama? Oluganda lulafu. Waliwo olunaku lwa Mukama? No, si kyangu nno kati naawo katukireke mu luzungu wano kubanga simanyi bwe kiza mu Luganda binkyawulamu naye amakulu gaakyo bwe tutandika okukinyonyola mu luzungu kubanga Luganda lwaffe lulinafu lulina ebigambo James olabikanga baddayo tuyambako mangu awo. Laba weebale nnyo ne langi z'okitaddemu zirina kye kiraga nti nno waliwo olunaku olugenda lujja kuba lwo lukambemu ng'oliko okusala omusango naye ate olunaku lwa Mukama oluliwo olw'eddiro yateekawo nti lunaku lwa olunaku olugenda okujja lujja kubeerako okusala omusango ate n'okununirwako abantu. N'ekira waliwo olw'eddiro olunaku lwa Mukama olulaga ti Katonda ye mutonzi w'ensi eno nzaawo ensooka okitwalira. James okikubye ku mutwe n'okyabyayabya kyonna n'okinyonnyola bulungi tewakyali kyakunyonnyola kisigadde okizeemu nga the book definition agamba wano the day of the Lord nga Mukama mukulu James bwabadde agamba ekiri mu red nakitadde mu red lwansonga nga red kabi danger. Red eraga kabi danger kinavudde nkiraga mu red nga ngamba is associated with future judgment and divine intervention. Judgment yandibadde mbi kubanga ffenna tugenda kusalira omusango naye waliwo judgment eyabo judgment girina okweraliikirira bw'oba tolina Mukama waffe. Bw'ogenda okusalira omusango ng'ebyo si birungi ozikirizibwe. Ne wabaawo ne judgment inaga tubeeramu gitwayigako olulala biddamu going on right now gitwandiyagadde okubeeramu bwe tubeera na Yesu yaffe judgment is going on in heaven. Kubanga Mukama waffe Yesu agenda okujja okutwala mu bibuga biri nga bamaze okusala nti oyo Fred asaanidde ajja kubeera wali yakkiriza omusaayi gwo. Ono Rachel yakukkiriza dda ssebo laba ebitabo bibino bakebeera things are going on looking at your records. Agenda okujja nga Rachel ozaanire mu togenda genda mu ggulu ate bakusabye bagambe mujje fire Rachel. Twakola ensobi addeyo tekigenda kuba bwe kityo. So a judgment gye twagala okubeeramu ye going on right bakita investigative judgment. Mukama agenda okujjajja n'empeera ye nga bwe tusoma emirundi mingi n'empeera ye nga amaze okola gwosaanidde abatasaanidde abaleke ku nsi kuno okumala emyaka 10. So the day of the Lord lwe lunaku lulyo lwe tujja okulaba olufaanana saana tutandika kwogera kati lwe twagala otulaba oba twagala okubeera associated with it oba not. Naye nga James ozemu bulungi the day of the Lord is associated with what? With judgment. Katulabe the other day. The Lord's Day, on the other hand, is the okay. The Lord's Day is the holy day of worship in the Holy Bible. Olubera buli nnaku mmeka? Buli lwa Sunday. Buli lwa Sunday. Wadde kyamisana. Damu.
ngamba nti olubeerawo buli lwa Sande. Even day. Buli lunaku 7 katugambiwe katusooke tutwalire awo. Buli lunaku 7 waliwo olunaku lwe bayita Lord's Day. Olu Sande. Okusinga ku answers enfunye tujja okuddamu okusomako nate. Tubeere nga tusobola nga tuli sure nti lunaku luki Lord's Day lwe luno. Yesu agamba this is my day. He claims that's my day. So the Lord's Day is the day of worship, and the day of the Lord is the day of what? Judgment. Ekyo oba tokibadde tokimanyi kati ng'okimanyi kubeera Mukama mu engalo ez'amaanyi nga bwempulira bagamba ababuulizi abamu nga bagamba okuba abantu mu ngalo ez'amaanyi ku bintu ebitaliimu. This is very important. The distinction mu nnaku zino iri very important. Kubanga twakwetegereza olunaku luli olw'okwegendereza luno zinako mutaana na luno wabula luno the Lord's Day wanji anyway, yeah, okay. Olunaku luno zombi zitukwatako mu ngeri emu oba endala nti ne luno the Lord's Day lwa worship tulina okuba nga tulukola ki tuluwa ekitiibwa. Okay, sikumanya nti waliwo olunaku olw'okusinza nabisomako wano nsinza naye gwe nga tubikwatako ebyo. So kubanga there's a Lord's Day, it has to be our day also. Kubanga Mukama waffe gwe tugoberera. Then the other one, nawe ne avoiding bwebanga lobi ekyo genda okulaba olwaleero mu study yaffe eno. Kale katuyongere mu maaso. Prophets Zephaniah and Joel warning of the day of the Lord. Tugenda kulaba abannabbi okusinga babiri abaogera nnyo ku lunaku luno, the day of the Lord okusinga awalala wonna mu Bayibuli. Mwaliyogera mu nabbi, Mukama yakozesa bannabbi. Ani amanyi ekigambo ekikwatana ne bannabbi? Nabbi balaba ki? Oba Mukama abawa byaki? Okulaba ebyawa? Eby'omu maaso. Eby'omu maaso. So that we know. Ekitwawula ku bantu abatamanyi soma Bayibuli eno, abasinga tebamanyi. Ate oli ne bwakwata Bayibuli ajja kubanga ne bwana abasomuluzi nga tajja bitegeera. Kubanga casual reader tosobola kulaba bintu bino bitegeera. Bible is not for casual reading. Bible is not to be read nga novel n'ogamba nsomye novel yange najima wala basomye emirundi 5 naye ng'ebigambo ebisinga tebabimanyi. Ninga they have read the Bible 5 times. Banga P6 babagamba nnyo gisoma yonna. Batuuka mu senior 2 n'akola bagundi simanyi batani. Scripture natwala scripture subject nga no gisoma oba yagala tayagala nete yingina kuyingira ku university n'afuna degree CRE otegere. So Bible betugisoma bwetu tyo not to look for the truth or to look for Christ or to look for God in that scripture or to reveal himself to us. Tusokubula ebintu bitabidaba ebitulabula okujoka Mukama ffe ebintu byonna ebikulu byetubadde tujja kutuyigako nga tulubira toka ekyo kujo nga simanyi mwekiri it happens. Naye ffe tulina omukisa olwaleero abali wano olwaleero nti ebigambo bya Prophet ono Zephaniah ne munne Yoweri, ndowooza Yoweri mu Luganda ye Yoweri, baayogera ku lunaku luno olwa Mukama waffe. Kale katole kiki bagamba. Tugenda kulaba ekintu kino mu lunyiri tugenda okusoma what is the main character of the day of the Lord. Kaakati nga tunagendayo ngera bwe ntera okukola mwe mulowooza mutya okusinga kidola bintu lunaku luno lulaka lwa musango kiki emusubira olunaku olwo mu muntu ego ki ekijja mu luli olunaku olw'omusango oba olunaku olwo what comes into mind? What feelings does it evoke? Nze nga kigonya olira otya ngamba nti ku lunaku olwo judgment day kugamba olunaku olw'ekibonerezo okusalira omusango nti omusango gukusinze oba tegukusinze owakola bulungi. Nze ndowooza yange lunaku olwo. Okay, yeah, sebo ekyo kyozeemu kirungi nnyo, ozeemu bulungi webalidde. Omulala Edson ojja kunsonyiwa banaye mbadde nkwataganye wano naye nga mbadde mpuliriza nga sobola kwogera.
bingi kakati Okay. taata obuuzizza ekibuuzo olunaku olwo nze ku lwange ŋŋamba nti nno olunaku olwo oba kaŋŋambe lwe tuyita olw'obunkenke kubanga bw'obanga omanyi nti nno obadde olina entambula yo gy'otambulamu. Nze ndi mufuuyi wa mupiira naye ko ekiseera ekimu ogenda n'ogenda oba ttiimu eno oba bano mbawe penalty oba sigibawa kwegamba obeera awo nga olowooza nti oba kiri kye nakola kigenda kuntwala mu muliro oba kino kimpisaawo kwegamba obeera ku bunkenke nga tomanyi oba ogenda kuyitawo oba togenda kuyitawo wadde wabaawo okusonyiwa kuba oyinza okuba nga walina ekintu kye wakola n'ogenda ne weenenya kuba mukama agaabwe weenenya osonyiibwa kati tobeera ssuwa oba ddala wasonyiibwa oba ddala kati ku luno bagenda tekukijja bagaye nti akululidde ojjukira kye wakola kwegamba luba lunaku lwa bunkeeke nze bwenkitudde bwentyo bwenkitwala. In other words, kyempulira mu bigambo byonna bye mwakogera tisi lulungi olunaku olwo. In fact, olunaku olwo bweba twesetinze nga tugeza kukola olwaleero going forward nga tugeza kuyiga bino bukuwonona ne present today. Mulaba abantu abalowooza nti banyumirwa life naye nga bamanyi entambula yayo terina but heart simanyi nombuza nti okkiriza mukama manyi nga twasomanga bino ne heart ng'akyanyumirwa life naye ne life egyagala nanyumirwa life abatanyumirwa bulungi baana nakirimuko nga mmanyi bye mmanyi nga manyi sitambula mukama wange bulungi naye nga ngira naye naye kakati senga obulamu bwange mukama abututte olwaleero oluza musango nga ntira okufeesinga mukama nga tali ku saidi yange oba nga siri ku saidi ye ne pulezidenti yange gyanaloza nti nyumira fani mutima gujja ne kumyansa entunduzi ne zikuba abantu besinga okulaba abo nga bamaanyi ne bwaba Elon Musk nanyini nsi eno yonna ana moments mu bulamu bwe ezimutiisa waba n'ebirowoozo egenda beyond ensi eno kubanga there's certain things betunako control betunako control kobenga onna ssente mmeka waliwo betweraliikiriza naye kyetusinga okweraliika gwe musango gwa mukama waffe gutuleetera ne wanga olyaweya wata olyaweya mukama akuteekako embeera eyo so that you can wake out of your sleep and look for a better life or the reason for eternal life. Gyosobola nga tomanyi kiki kikweraliikiriza byonna obirina biki naye tomanyi naye ng'embeera eyo mukama akkirize ebeere kunaye kuzukuse ove mu comfort zone eyo. Asooka okukozesa Fred wano nze n'agamba beereza Rachel gundi teeka positi nga ggwe oba babusomi batabusomi teekayo bimbeerako nange ono zobukanduba tepositi kayo mangu bantolekanjali crazy kati naye kati bigambo bya bulamu kati nze bwe siigukole who else is gonna do that? Mukama atuwa obuvunanyizibwa buno ffenna abali ku mukutu guno not to be just spectators oba just listeners oba nga tulinga just information nga tuligabana n'abalala. Ebigambo bino ebyobulokozi we have to share with others. Muggulu buli muntu agenda kuba n'engule naye togenda kuba muntu muggulu nga talina ngule. Engule egenda kuba nti waleeta omuntu muggulu oba ebigambo bamugula wasiga ensigo. Buli muntu agenda kuba nga alina engule. Kati gobeera mu nsi guno n'obigambo n'oyingira munda no outlet. No outlet togenda kubeera mu kibiina ekijaba kubanga ogenda kubanga tofudde bulamu bw'abanno abalala olowooza nti oyagala. Tekitegeeza nti ogenda kubanga owulidde abantu ne bakkiriza. Abantu beetaaga kubawulira kukkiriza gwe babuulire. Then it's on them. It's on them to say yes or no. Bw'oba okoze paati yo. Era mukama tagenda kama oli wamuwulira n'atajjawo lwaki teyajja tagenda kikola ekyo. Gwe kola omulimu gwo. Show help okuweka flag kano nga banabeera okubonga eri bridge emenyise n'owevingira abantu nti bannange bridge yabudde temugwayo naye tebisa nga oyimiddawo ne ka flag okoze oti gwomanyi nti bridge teriyo naye ngaezibula nozigwayo olowooza abantu bebakulaba bagamba batya nti bwebadde omanyi naye n'otogamba abantu. Ffenna ebigambo byetubuulira bannange tubadde bitwala nga seriously olwaleero tubitwale seriously
tusabe omwoyo wa Katonda atuleetere amagezi n'obuvumu n'okutegeera nti tubiyiga naye ate tusobole kukola ki bitegeeza abalala. And the best way to do this is to learn to study your Bible. To study this book as if our life depends on it. To come to this meeting, mutuyigira abaze mu meeting abasinga bafunyeemuko naye ekyo nali simanyi tukubaganya ebirowoozo ku bino. This is not wasted time bannange. This is not wasted time. Tuli kikiraba maaso eyo oba mulooza mmimba tugenda kiraba maaso eyo. This was not wasted time. Anyway, the main character mujogeddeko bulungi. Tujja kumala saa 12 leero kimalako tujja kukola ki tujja gikontinue next time naye kubanga bino bikulu byonna ntegerekese bulungi awo olunaku olwo tutiisa naye katulabe Zefaniya ne Joel kyebaalwogerako munaamwe mulemu gaa nti ebigambo bya Fred oba bya Edison oba bya mukulu Kigonya. Joel agamba bw'atyo ani asoma awo. Alas for the day of the Lord. Tokolindeko mukulu simanyi oba ndi unmuted. Okay. Olikiya tokwata ku bintu owulikika tokwata kantu konna yogera bwogezi kuwulira ntandikire wentandikidde. Alas for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty. Kakati agambye mu Luganda agambye laba olunaku lwa Mukama waffe olwa Mukama is at hand lusembedde. Kati no teebereza no Joel yayogera emyaka ndoza kumpi nga sijuka bulungi balusanvu balunaana nga Yesu tajjanga naye nga Mukama amulaze biri maaso naye okusinzira ye bwe yali ne compare to eternity ng'alaba agency eituuse naye ate amakulu gisinga okukola mu bigambo bino ku that time is at hand. Ani abateewula emirundi mingi anjuga ku kiseera ekyo mu maaso how far it is eri buli omu. Bwe nkosa expression eno eya time is at hand kati in this setting, how is this time at hand in your life? Watch time at hand nkulu emenga sense gy'oli yayogera mu bulamu obwo. How at hand is this time in your life? Kyekyawola ebbanga eriwo wakati w'ebigambo bino n'olunaku luno mu bulamu obwo. How much time do you have? You are just a heartbeat away. That's how close it is. Olunaku okujjira is just a heartbeat away. Sagala kwogera ku bantu beebase naye kati n'abavuka batufuddeko wano mu community oli myaka 3 myaka 4 myaka meka ninga bali balooza bagenda kufa mu myaka 3 buli mwe balooza nina emyaka 8 myaka ndooza nja kufa tewali agalooza nti agenda kufa mangu okugira nga badde condition gy'omanyi nti really cancer antwala mu myezi 6 naye bwe tuba tulina issues ezo tulowooza nti weetuli naye nga tuwerabira nti this at hand time eriwo between today and when you're no longer here today. That day when you're no longer here, most of us, we don't know. It could be tonight, it could be next week, it could be next month, it could be, so it's not far. In fact, of them, yes, which side of this day you will be. That is comes as a distraction from the Almighty. We never call them okw'omubiri. Nga sina Mukama waffe sina Yesu simukiriza ekidiridde that day of destruction where I'll be raised from the dead to be judged. Kubanga abantu abasinga tulowooza si study ya leero tumanyi okulowooza nti bw'ofa nga kiwedde wadde ofudde oli mwona kiwedde no kiba tekinaggwa oba kubanga buli omu afa omulungi n'obyafa kitegeeza si gwe musango. Omulungi agenda kuzuukizibwa afuna obulamu taggwaawo. Omwolonyi agenda kuzuukizibwa afuna ofeezinga musango. Then akasube mu nnyanja omuliro azikirire. Naye ebbanga bagamba is at hand nti nno tolindira luli lunaku global day no. Look at your life today. It could be it's a breath away.
in other decision n'okukola onagikola leero tolinda nkya kubanga enkya osobanga tokyaliwo engeri gy'ogenzeemu gy'ogenda okuzuukiramu bw'ofanga ogenze obadde ne mukama ogenda kuzuukira naki na mukama bw'ofanga katonda wamugaana mu bikolwa byo ne mu nzikiriza na biki togenda kuzuukira ng'ate kati omukkiriza olwokuba abantu baakusabira ng'ofudde olwokuba bajja ne basaba ne baleeta bishopu ne baleeta kadinaali ne baleeta ani ng'ofudde embeera gy'ofuddemu tesobola kukyusibwa nga it was not your choice ng'okyali mulamu kubanga ogenda kuba na munyiivu nnyo singa bakusabira n'okukyusa n'osubira mu ggulu ng'ate wali tulyagala ogenda kuba munyiivu nnyo ngoga this is not what I worked for. Inadha kiyinza kuga nti embeera gye tubeeramu kati ey'okukkiriza kwaffe nga tukufe tusazeewo gye tuzuukira nayo bw'oba okyusize life eternal you'll be there bw'oba okyusize to be judged in this destructive judgment you'll be there you're guaranteed mukama tali azaamaanyi so tulina okuba abeegendezi waawe ebigambo byo byagamba the day of the Lord is at hand njamaga ebindira ebigambo bino the day of the Lord nti teluli one time mention is mentioned over and over and over ebigambo tugenda okulaba so ekintu bwe kiddibwamu omulundi gumu ebiri esatu ena kitegeeza kikulu ki okiwa omulamwa mu birowoozo bitandika okiteekamu manyi gyekiri kubanga bayibuli terimba okulaba kwa mukama kwa mazima he finds ways of reaching you n'akiddamu okakase nti kyali mistake kati bwogamba nti kino kyawano kyali mistake ndoza type oba oli yawandika wanziddewo nga oba then we're going to see mentioned it elsewhere and another place kati the day of judgment tukugamba nti mukama saamanya agambe wanti wasomawo nawo ogenda okulaba bikuyitiddeko n'obungi byatakola ki byotafaako byotasaako mwoyo kale katulaba bunyira okubiri okay akyali kibuuza ono akagamba akakulu mu tumaze okusoma agambe comes the destruction of the almighty God onaku olwo nga mukulu Sekayumba yagambye lutiisa na bikifaananyi naye tulutunulire nga onaku olw'okudestroyinga nga the destroying agent is God himself obangako ne bana abagamba nti bakusindikidde omuntu okudestroyinga kubanga asobola okumisinga asobola okujja nga weekwezi nayo kyako naye katonda talina watalaba so if he comes to destroy the devil nga naawe wasalawo okugenda ne stand ogenda kuba ku side enkyamu and the decision to be on the right side tugikola leero bwe tugikola leero tekisobola tubeera perfect no tutandika on that journey of walking with God and learning how izwe kyatwagaza netugenda natutandika okutereza amakubo gaffe era mukama atulaba naga bambi that's a good step baby step enkya kuba better you fall get up muscles is building up but we have to decide today to choose God tetulaka ku Bible mukama bweyagamba omuntu yenna oba Yesu n'agamba omuntu yenna tekati tokunzikiza jangu next week bambeera ng'osazeewo no yabagamba nga ddi mwami tebyagamba nga ddi mwami tebindooza akantu ate yakanyize anyway omuntu omulala yenna today obadde obuuziza akisse waawo ate obadde ogenzeewo se nsonyiwa mbaddemu akantu wano akantabulatabula kasenyiga kandi bubi senyiga akutematu anyway tofaayo kyemategeeza kugamba nti olwaleero temupostponinga call ya mukama to be on his side tolinda nkya tomorrow might be what today too late now togamba today tomorrow can't be today tomorrow might be too late okay okay kadi uno Joel between so Joel warning concerning the day of the Lord we just be repeating but it's okay we need to read them tulabe kuni nagenze okugulunga ndabye how do I change this kwange bigambo okay the way it comes ngana bitende once ngana ndabe munide katono ndabo I can fix this view katabe side by side nabyo demonire katono nnyo ndabe kwanza ku view okay anyway the day of the Lord and the can I take a video okay and
Oh, okay. Ebyesaze Katonda naye okay. Katugenda awo. The day of darkness and of gloominess, a day of clouds and thick darkness. Joel sura 2 olunyira 2 kantusoma wano kugonda kusimu. Joel chapter 2. Ebyesaze kawo sa nakoze poor work. Naye wano tubiraba bulungi. A day of darkness, yeah, a day of darkness and all gloominess, a day of clouds and of thick darkness. Joel. Omwandiisi oyo bw'ayogera ebigambo ebyo bannange sirabo waliwo nazuuka a few weeks ago 4 weeks ago natandise ogenda mu fall nalina mutabani wange tuvuga misana naye obudde bwali bubi nnyo ku wolufu samuliza omusana gwali teguvuddeeyo naye abo otuluna ensozi zaffe zitera okuba green na biki olaba kwadde si green biringa yellow gatubeera wano omuddo gukazekaze this time the whole black hues misana sanga mwenda this is so gloomy. Nimugaga oliyotanga it's sad kugamba gloominess nawe omufuna jona gye muli bannange waliwo omufuna wange obudde musanvu saninga obudde buli bwaki koba ekinyika gobe nga bagamba oba nga tebusanye naye wana bayibuli agamba nti olunaku olwo lugenda kuba lwanzikiza gloominess anaso ogamba gloominess nakyonya mu Luganda awo ekyo gloominess gloom wala abantu ababeera gloomy naye obudde nga buli gloomy kireeza tebusanyusa waliwo omuntu gw'osiŋŋana nga buli w'otuukawo ewuwe nga fesi ye tesalikako musale nga alina munyiivu omujjukira omugenzi Pawulo Muwanga nga otuuka mu ofiisi ye nga munyiikaavu wala agambye obunyiikaavu kati okwongera kireeta okinyonyoramu n'akola mu layini ey'okubiri n'agamba of clouds and thick darkness olunaku olwo tetulinako kalungi tegenda kubako nti wala akasana akawaddemu gundi gwenyini environment gweterodde agigambye wano omulanzi agambye tugenda kuba day of darkness and gloominess no consolation from nature no consolation we don't want that era emirundi egisinga bw'okeera wano kumakya n'ofulumi weero ogenda okuzaawoddenga bukutte ogenda soka noga kigenda maaso naddala nga badde mu nnyumba tenafuluma n'ofuluma ngoloza tibakebere na weather cha app kugamba nti ofuluma weero ng'obudde omweme eyo yennyika kankusale ekirimi waliwo omuliro ogubadde gukutte wano mu biseera bino mabega gwakwata naye nga ekikoomi ky'omukka nga buli wootunula wonna bwoti nga bantu bonna bonadumiranga nga omuliro tegwafuutuka tegwamanyaayo ne gukwata buli wamu wonna ekyo ekifaananyi oba kyetwandibadde tutunuulira nti nga tokyayinza kulaba ani buli teriyo ssuubi teriyo kiki kyonna. Yes oli mutuufu nabbi kyatugamba kati ekibw'oba omukka gw'ekikomi gukozebwa ebudde naye agamba olunaku luno lugenda kubanga luli characterized by that darkness and gloominess lweraliikiriza nga tenaamu kantu anything to look forward to. It's coming ahead. It's in ahead of us. Naye tujja kola contrast kubanga Mukama tadwa bibi byerere byokka atulaga nti kino osobola okutambula etanasuubi eririmu darkness and gloominess oba n'ogenda mwotandikira obulamu obutaggwaawo mu kitangala nga twalaba the other day eggulu lifaanana tya byonna birungi mujjukira mwami Sekayombya. There are two, Mukama atuwa the two options and then the decision to make is ours. Omwitwimine mbakati mu masanganzira Mukama akuwadde byonna information weeri ekintu kyotwala mukuzikira kubanga we didn't pick up the handbook kulaba ki handbook etugamba ki handbook ye Bible etulaga guiding on how to make our decisions and choices netugigalire bweru. So these options weziri for you to make. Nagamba wano era sura 2:10 nagamba atya kiki nekirungi kyalwogerako kiki nekirungi ani akisomera ekyo. For the day of the Lord is great and very terrible. Kirungi kyekiri awo kirungi kyekiri mu nyiri olwo. Awo kirungi. Okay. Yambadde njagala okuwulira ssebo. Tewali kalungi nabbi Joel kalamu naku luli maaso gaffe
The day of the Lord is great and very terrible. Never yangambe terrible kandi mazini. Yeah, but only going to very terrible. Kubanga the very terrible is the exact opposite of the other choice we make of everything being very, very good. Today, ogenda kumenga sure and okola choice whether you're looking forward to this day of the Lord, which is terrible, very terrible, or whether you start working and joining us to walk together to eternal life, to be in the presence of God. Okwera mchitanga ekitayogerekeka ng'obubi bw'olunaku luno butasobola kwogerekeka n'obulungi obuli on the other side bwe butasobola kwogerekeka. Otegedde? So today we make on this world, in this earth, we make these choices. Abantu fuuka abakristaayo emirundi egisinga bwe batabeera presented na these options ne reality abasinga tebafaayo bya Katonda. Kubanga bagenda mu kyaki singa bagamba tebaga kunyiiza abantu nabatiisatiisa era ne pages zo tebazibikkula. Tuwulira bubulizi prosper here, prosper that, ojja kufuna kino byetwagala okuwulira makanisa wamu eri abantu baffe abatubuulira enjiri. Ebigambo nga bino ebituwa stark diff contrast. Kati then osalawo ng'otegedde kino sikyagala kankole kino nga nanyi wakino mukama waffe yatufiira n'otumutambulira. This is common sense. Begin to your head and make a decision using judgment, personal judgment. Manyi ebyensi mbikooye kubanga bya muzannyo waliyo okuzikirira okujja mu maaso. Ate waliyo n'obulamu obutaggwaawo. Kaakati omugezi akola ki? Akola atya wano? Omuntu akola atya mu bino ebikubi? Mwami nsonyi okulondako mukwano gwange student. Mwami Kigonya. Yes, sir. The day of the Lord is the terrible day. Ne eternal life. Olondawo kiruwa. Eternal life. Amen. Nanjagadde okulondako nze. Ate aki ekikuganye? Ngezaako naye muganda wange gye tuyita. Ffenna tuli mu nsi y'emu kati kambagaba amaanyi. Olugendo luno ekyomukusoma temululiimu mwekka. Oba Fred Senoga Snogi aza okukola choice nga mulaba. N'ayogera ebigambo bino nga mulaba. Ogenda nayo. Nange situation gy'olimu emyaka twenkanya kumpi. Tewali kyonsinzaako kyenze kyekuzaako kyotosobola kukola. Otegedde? Kati twetunuya bwere ne tujjamu ffe kasita n'atunuuza n'atwaka obunafu obwaffe. Ne twakola choice eri stark clear. Singa bino bibadde bya mpapula za America. Status. Nga status emu eri very terrible ngenda liri good. Wandika nkamama enkyankirowozeeko. Which one? Osasulirawo. Nga teweebuuzizaako na muntu yenna. Dotson webale kumenga that point. Kakati tuli wano ku bintu by'obulamu butaggwaawo. Naye tugaa omanyi wale bikola ki? Really? No, njagala tutuuse mu energy. Yes. Let's be smarter than the devil. Atubeera naga alindako. No, there's no time to lose in Abagambi. The odds are against us, not on our side. Kubanga Sitani amanyi kiki ya losing. Atwagala naffe tulujusing obujja mukwata akola yino kola nti atumala mu amanyi tuzinge wamu naye mbakubiriza era nga mbeegayira baganda bange tukole ekyo kirowoozo ekitasoboka tusalewo okulonda obulamu obutaggwaawo twewale bino kuba nga bwe mbagambye bigenda kubeerawo oba twagala tewali kigambo kya Bayibuli kigenda kufeiringa n'omulundi ogumu okutuusa eggulu lino nga liweddewo. None of this is going to fail. Tuzuke nga terrible day yagana okujja ate nga teyali the great gye batugamba nga teyalijja nga wali kyagana tewali kiswagana ng'omusana bwe bumanye shuwa nti enkya gujja kuvaayo oba oyagala otagala gujja kuvaayo oba ofudde oba oli mulamu era gujja kuvaayo okutuusa this day of the Lord lweneetuuka. Ebigambo bino njaga tubitwale nga bya bulamu
bya bulamu na kufa nga si bya kusaaga ebyo each one of us tubitwalinga bya ddala. Mukama aba atumye Fred ayogere naawe yandola sofuna somebody better than me naye baba alonze nze tujja nga tulano then mutwalinga Mukama akwagala otegete kale katoyingire mu maaso bana musonye kudweringa kwekyo tujja anonya mawulire malungi gali mu day of the Lord so faga no mwami kigonya agambe malungi n'akatono katulabege n'agaddako yo mulungi naso muna agambe ebigambo ebirala ebirungi biibyo. Hopefully there's good news there. Agambe atya same thing. The great and the terrible day of the Lord. Kakati omusajja eyafa emyaka gibagize yalulaba n'atya nga talina bigambo bigonvu byasobola bigamba kati ate ffe abakyaliwo abalina bagamba tukole okusalawo kulungi bwe tuba nga tetubitya bagamba atakutya gwe ntya bw'obeera ku mukutu gwaffe guno olwaleero nga ebigambo ebyo tebikolako ku kintu oba saagala mubenga mutya for the sake of fear ninjaga biba evoking a spirit of sense of like okay kino kitegedde nno kati n'ebintu bino tutwali serious bannange Mukama tuyambe tukoze tutya ebigambo bino birina tutwala ku maviivi gaffe kusaba Katonda mugamba Mukama leero nkukkiriza naye nnyamba olugendo luno si lwangu ndumanyi kwata ku mukono mpalula ntwala nze njagala ggwe. That's all we have to do. Ebisigadde Mukama ndimuleka n'akola ki n'akola omulimu mu bulamu bwaffe kale tewali malungi olunyiri lwa 31 kati Zefaniya yono era naye bibye si birungi naye katupita mu mangu olubudde naye byagamba obabbirako si birungi nnyo. Zefaniya's warning oli abadde Joel nabbi agamba atya ani asoma awo Zefaniya wuyo sula emu 15 kutuuka ku 6 bigambo bibisoma bwe bamubiraba. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wastiness and desolation, a day of the trumpet and alarm against the fenced cities and against the high owners, the high towers. Towers? No, the high towers. Sorry. Ati olumenyamenya mu Luganda wandikikoze otya? Olunaku olw'okukaaba, olunaku olw'obuzibu, olunaku olw'okubeerawo kunakuwala, olunaku olw'okwonoonebwa lw'ebyonoono byononeka n'okubeera nga osigadde bw'omu bakukoze eki bakukasuse bali oli bw'omu osigadde bwannamunigina olunaku ate ne lubeerako olunaku olw'emirere n'obugundi obukaaba nga awo nno akukansanyusaako against the fenced cities nga ebibuga ebyerowooza nti byo biri bulungi nnyo nga nabyo biri mu buzibu and against the high hours kati wali ebizimbe byola mu bibuga byaffe wano nga tosa okugendayo ocekinga wano nebino ebiri fenced ebimu waliwo gye nali ennaku ezo nonayo ID kuliko bugwe tosobola kuyingirayo okujja nga nanyi ali munda awadde erinnya lye wali ku geeti nakukkiriza okuyingirayo. Cities they're secure, high towers they're secure. Mumpi akutukako ddeeyo waggulu gy'oli naye ng'oli safe naye this day tebikola ki temanyi biri fenced na bibuga biwanvu bizimbe biwanvu naye biriko obusungu bwa Mukama trouble and distress. Kati bw'oba oyagalamu abagala emirembe tolina time egenda ku Zoom kuyiga bigambo olw'okuba oyagala emirembe weebase okooya ate wakoze otya ate senyiga ekuluma ate senyiga abadde atya biki ebyo toyagala bikuleekaanya trumpet zigenda kuvuga togenda zitopinga ne alarm togenda kukola ki naye naki brings it down kanabe how it's broken down that very verse item by item. What is the significance of the warning concerning the day of the Lord as described in Zephaniah? Mu lunyiri lusomye makulu kyagali mu bigambo ebyo tulabye tugenda bimenyaamenya wano. Day of wrath lwasoose mujjukira present the day of the Lord will be a time when God's judgment will be poured out
reflecting his anger against sin and rebellion. Sin and rebellion eridda ebera wa kunsi kunsibwa wano wetuli wafuutuka buli kamu kaade kaneesibira wa nesibira mu ggulu ne mwami Kigonya nedda ate kati agikimana ku nsi siina eri mu bulamu bw'oggwe n'obujeemu buli muki mu ggwe tebuli mu kifo wali buli siina biri Hollywood wali ekibi mukama kyagenda okudistroyinga singa kyali Hollywood wali twanga temugenda Hollywood oba temugenda Las Vegas naye ekibi kitutandikira mu ggwe n'obujeemu buli mwani mu ggwe naye olwaleero tusobola okukyuzinga okugamba nti mukama ekibi tukola ki obujeemu siini bwe bujeemu bweba tumanyi eki ekibi bwe bujeemu eri amateeka ga Katonda osogenda n'ogasomalira nti bwe nnimba kibi bwe nyenda kibi bwe neegomba kibi whatever it is, the 10 commandments gatulaga what sin is so we can run away from it osogenda n'ogasoma gonna 10 gwomu nodduka abalala nebasigalawo bangi nga tebafuddeeyo naye kirira nti olwabasedde bangi abatakoze kyebannakola then kobegatteko banga bangi God is individual. So the day of the wrath is poured, the anger, the judgment will be poured out, reflecting his anger against sin in your heart and rebellion within you. Okay? So, mukama atuwa ekyokulaba nti bw'oba ohabaringa embeera efaana bwetyo obusungu bwa mukama buli eri ggwe. On the contrary, senga oba mugonvu eri Katonda, obedient to God, nga you are righteous kiki kwe kukola Katonda byakola ki byagala. The other side of the day of wrath, gogenda kuba the day of what instead? Of wrath. Oba ki muteekeo ebigambo birungi ebiri opposite of that. Happiness. Rejoice. Contrast weri either the day of wrath or the day of life. Rejoicing. Eternal life. No more sickness, no more sorrow, living with God forever, never dying again, no more getting, these are choices we have to make. We don't. Standing abroad, you have to make a big decision. Life and death. Yeah, it is life and death, but the choice is clear. So that we're clear. Kati olwaleero tugenda kuva mukutu guno olwaleero nga tumanyi what the day of the Lord is dealing with, whether it's coming or not, whether you're confusing it with another day and with the other whatever. Olwaleero tugenda kuva nga tuyize ffenna olunaku lw'omusango. Era singa si mwoyo mutuufu kugaidinga ku leading bw'olya nanalesibenjigeko olwaleero muwulira naye mukama nze manyi agaidinga kuba nze mbeera nga simanyi nakyakugirizaako naye ogera mukama nga kino atadde on your mind, talk about this, gundi mukubire ku simu, kola bwoti, stuff like that. Kubanga we're supposed to be vessels mukama atukozesa bukozesa okuyamba okulokola abalala bangi okuva mu kuzikira okudda mu bulamu obutaggwaawo. Kale the day of the wrath kitwalabe wali katulabe kigenda okuddako wano. Day of the wrath mugira wano katugenda trouble and distress. Kitegeeza ati katulabe trouble and distress ani asomaawo? Prosoma oba mutinga. Trouble and distress. The warning suggests that this day will bring overwhelming challenges and suffering, indicating a period of great turmoil for those who are unprepared. A day of trouble and distress, Jeremiah is a day of overwhelming challenges and suffering. This is piece of cake.
time enzibu eyo wala yakafuna accident bamutwala mu ambulance nezgamudwaliro ebibyo bibi but doesn't compare to what the Lord is talking about here. Obuzibu bwonna bwe experiencing today, including death, does not measure to the trouble and distress again okujja mu kiseera ekyo. And there's a way of escape. Because there's a travel side endala eriko all the good stuff etwandyagadde okubeeramu, and it's free. You don't have to go to your bank to draw anything to get access to eternal life. It's within your mind, and you choose today to run away from trouble and distress. Nabi Jeremiah, Zephaniah, Jeraba. Trouble and distress. But when we talk trouble and distress in a distance, then it must be that. But God, through his prophet Mgamba, Balage, Babulide. Kale katuyongereyo ekyokusatu eki devastation and desolation. Devastation anama kikitegeeza oba ebigambo ebyo bibiri anaso bitunyonyola just in case. Ekigambo ebyo bikalubonze kuba simanyi wankyali okay. Devastation and desolation kugamba ngoku okudira omuntu n'omuteeka mu komera n'omubeera nti no omuleseeyo omufudde nga confused in isolation. Oh, desolation. Okay. They towards the same emotion. And devastation, Uganda Minister of disaster and disaster and devastation and together. Desolation. Devastation. Okay, so my wansi kigenda kwenyinyulawo. Kakati kigamba nti the imagery of devastation signifies complete destruction, pointing to the totality of God's judgment on the unfaithful. Destruction, devastation. Nyola kati ngenda devastation y'amaanyi bitwala zino ensi eziyiseemu tornado oba United States ezeeyo ne bakulaga amawulire ne mulaba enkeera nga tornado yayiseeyo ekiro abantu bakedde enkyanga ennyumba zonna ziringa olaba biti byereere mu kkubo mbaawo na biki. That's called devastation. Hurricane weeyise hurricane eno kalekaleko naye ekisinga obubi tornadoes ezo ziri more destructive than even hurricanes ezo. Hurricane eba bigger area naye eno enegenda nekola olukululo lwa mayiro nga 3 netambula mayiro nga 10 naye ebintu ebiri mu kkubo ebyo byonna eba devastation and death and desolation. Desolation kwe kulekaawo hopeless, kwe kuleka kusigala ng'oli helpless, hopeless and devastated. So Mukama wawakita this judgment and as a judgment to those who have not seen in their lives and rebellion. It's totality. The other, you feel the full weight. The earth and everything that is under condemnation will face and feel the totality of God's judgment. God's judgment will be satisfied. Tagana mukama kola judgment, a personal judgment, galinga wala akatateredde. No. It will be total. Contrast together with it. I'm afraid on the other side is life. This is not the only thing ahead. There are two things coming, situations we have to choose. One is devastation, the other one is eternal life. Which I think is always look at these things in twos, in a pair, in two choices or two options that are available. Eternal life, where everything is good, where there's no more sorrow, where everything is golden, where the river of life, where we'll be able to fly and go to planets unknown. That it took out the wave, you can not the one no matter what you can you. I didn't feel it to get a music. Age you watch our south, get a mulimu, Monsei Empia.
era abakola obusawo wano bwe musembera obukodde eri tewagenda kubeera musawo ajjanya muntu atewa mu iso okugulu ate navudde ku myembe n'engwa ebyo tebigenda kubeerayo navudde ku tree of life mbadde nonagi tree of life n'engwa nemenyeka tekigenda kubeerawo naye tulaba this side fata olaba egenda kuba glume cloudy dark abati ekizikiza mbasaasira eno katweyongereyo maaso darkness and gloominess nakirogeddeko ali ekyo kikira naye bw'osoma nagamba these terms convey a sense of hopelessness and fear, suggesting that the day will not be one of joy or light, but rather one marked by despair. Abalowooza nti tulina load shedding in Uganda oba ne wano waliwo amasannyalaze gamanyi okuvaako rarely wano ne Uganda bagamba nti bwenaviirayo nga viira anytime ne otuuka ennyumba etali masannyalaze eri dark ekunnyika lunaku lwe twabeera nk'ebudde wali nali nsoma buddeyo King's College amasannyalaze gavaako naye nga ate bwe gaava ngo nafuna essanyu kubanga by then twasomere budde ng'amasannyalaze gaali tegavaavaako ng'ate bwe gavuddeko awo mubiseera bino bitulimu babiseeka mabiri edda oli nga tegavaavaako nnyo kati bwe gaavaangako ebiseera nga tukola effujjo tulekaana neweyogera nowemulanga waliwo omusawo twange omusomesa nga mugezi agenda yamba uniform ng'afa abaana bamutanga Reverend Bombo nali mumanyi yali mukwano was a friend of mine naye nga kati nga yatugwako olumu nga nze ndeekaana ebyobuwemu yajja natukanga nze sikule munange nawuliranga naswala teyamponereza kiri yanga musenoga nineekanga tubadde nga ndoze enzikiza etubiseeko awo kale twafuna ekifaana mu nzikiza emirundi egisigadde wetusanga enzikiza tetujagala it's not natural. You want light naddala okuzawaka tale kuli abusubawa tewali ate bino life bebeera kati naye this darkness and gloom is global nga tulina wagamba nti mutereke ttaala wali obakangoliza akasubbaawo wano no light kati banabagamba nti muheereyo mu bulamu mukubonezebwa kwa mukamazi tugenda kubeeyo nga tukyakala kubanga genda kubayo bangi nga tebalina tobalaba nga tulina gwolaba mu nzikiza eyo so that oba olakira botso sikulidde olabika obadde yakola comment ndowooza oba sikyo nga walise mike nga era unmuted simanyi anyway okay if no comment katuyongereyo kyengeza kugamba nti darkness and gloominess is associated with destruction and judgment. The opposite of this, which is light and happiness and joy, is the other option we have available today. But what you not to make that choice. And I call that good news. Yeah. The good news, we can choose today. Or, if we refuse to make that choice, the option is darkness and gloominess. Alarms and trumps. Trumpets. The mention of trumpet sounds signifies a call to attention and warning, urging people to recognize the gravity of the situation and respond accordingly. Mwagala muntu akulekane afuire trumpet agambe nti zoka va mutulo ekizimbe kiri ku muliro era bw'ovaamu omwebaza kubanga kujje mutulo otu. Same thing, the message ya gitusomyeko tugamba trumpets. These trumpets sound, take this as a warning right now. Obaka ba Jeremiah bulimu okulanga okukobiranga ebyo nti ayogekuza trumpet sounds n'alarm so that he can awaken some sense of, either fear or whatever reaction to make a decision for life. Kubanga embeera, the gravity of the situation is bad, is dire. Yakuzanya. Duplicate. Sameka 553. Alas, for the day of the Nonyirwa Jeremiah, Nabi Naim Rara, Joeli, Netlava ne Zephaniah, Katono Jeremiah. Bonate Bali wa Mon Katulabe, by comparing the notes, go on this age. The Spanish one. Once a day. Will you come and inspiring from what?
Mulomujali tewali na AI. Gamba nti kati nsoka gamba bwendi nenda polisi awandi nange nepane tufanaganya. This guy lives years apart, miles apart. The old romantic Chivana in common was the Holy Spirit of God inspiring them to send these warnings. Ilam kama yakode chama to so believing yakubanga singani mtu muya achogede wani kama bintu zadde tamidi bezo kusibira yenga byaro kusibira byarwan dikide. This taswa kutamiza abantu basatu over nina ba message yemu. Agambe ate asoma mukulu omusomi mwami Kigonya go baddo mwango lwalero. Okay. Alas, for that day is great, so that none is like it. And it is the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Yes. That day is great. It's like it. And it's the trouble. Tena time again amukulaba kusoma Jacob's trouble. Naye twalisoma kawo Jacob bamujuka story wera dukide ani chajani abyo mukisaba cha gwa mganda nadukire wa Jawasa wa jaja mchawi no mukubira olina mubira yuna nina atulukisanga nokuvayo ngali stressed ati omuganda yagenda okugenda aloza muganda achali lakini gwagenda kumutta ngali under so much trouble emotionally. Niye bakanalota doza malaika or something that's how begin amukwa story bam ni Jacob yali say zibwechitu alwana bayamanya nti nalwana no igwera loza nge aziko by one of the enemies nalwana kumba alwana nani na malaika alwana ekiro kyonna tebezo okulemesa malaika baka malaika bagamba ku machanti ntakoleki ndekangendo budebugina kola kikya Ninga Jacob amuganideko because byali at stake byali bibi nnyo for him. Nina omuntu gwe nange tugenda kutuka mu kaseera kana akaziwe kati. Lokate tubiraba. Tuze ebintu byakulya kudisa bijanjalo mpiso. The time of Jacob's trouble for each one of us is ahead unless we decide to make a choice for Jesus Christ, our Lord and Savior. Today, utandika kola down payment installment. Okay, can only get better. Okay, Kali. Now you're gonna get a well for the Lord, well for the day of the Lord. The way, whale. The way for the whale. Whale. So me da kokundi zolungu demi. Kali. Whale for the day of the Lord is at hand. It will come as destruction from the Almighty. From who? Therefore, all hands will be limp. Every man's heart will melt. And they will be afraid. Pangs and sorrows will take hold of them. They will be in pain as a woman in childbirth. They will be amazed at one another. Their faces will be like flames. Behold, the day of the Lord comes. Cruel will both wrath and with both wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he will destroy its sinners from it. Mukama nga zokuono n'ekibi n'aboononyi tagenda kulekayo. Agambe faces zabo, faces sigamu the makeup na ki, they'll be like flames. Nga tuli tumbujja tebezo okutunya sanoga ngabumbujja ng'omuliro oyaga mutu muliro oyo. On the day of the Lord, bino tuli omesana, okululi nga toli akulabawo. Nga toli anakutunuulira. They'll be amazed at one another. Nga twewunya nti bintu bino si byangu. Naye on the contrary, abali mu on the other hand, I choose life. The exact opposite. Intensity in goodness.
eri otunanga muliro mu face olaba ati ng'oloma in the fullness nga Katonda yagadde babeere otunira lwekyo ologaba bannange kubanga omubiri gwali afunye omubiri mupya tegugenda kufa tegugenda ng'ontunira nga sinawadde kakkanyanyanga bannange kwegamba that's the contrast and the choice we make today mukama wano ng'azze okudestroyinga aboonoonyi feri ng'azze okuwa abamukkiriza obulamu butaggwaawo the two rewards mpeera you choose today which reward you want to participate in or to partake of. Okay, tugenda kumaliza saa 10 biziweze study tugenda jimalako kanayo bwetumala nyiringa nga bbiri nga tulekerawo then nga tufuna ka reaction mangu nga tugalawo obudde butulidde empinga somaawo. For the stars of heaven and their constellations will not give their light. The sun will be darkened in its going forth, and the moon will not cause its light to shine. Kakati bannange bino mwe mubitegedde olwaleero nti biri maaso. Emunyenye eziraba ekiro ezo zimyasamyasa na biki ne constellations ezo galaxies endala zitulaba ekiro naddala balina machines kati biki James Webb telescope ababiraba ebyo bigenda kuba nti abakyaswa biraba. Omusana gwe twesigalirako ogutuwa ekitangala agambye the sun will be what? Katebeeza omusana nga guddugadde. Awo totya ne bwoba oli mugumu nga bakutenda. Musamutaka nakutobya mpalezo. Enjuba ng'eddugadde nga tekyali ya musana. Naye nga at that point is too what? Is too late. Too late. Too late. Today you can opt out of this. Don't matter that number. Today you can afford to be called a fool. I'd rather be called that 1,000,000 times. Kubanga zendabi bigambo kama byawandiise ng'amaaso tewali yoki suubi. Ng'omugezi asalawo leero olw'ebigambo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli ebitulabula ebitakyuka. Bibaddewo okulindira gwe obisome, and today might be the first time, and probably the last, I don't want to say the last time. No, the first time at least will be that you better be not the last time. Omwezi, the moon will not cause its light to shine. Kubanga omwezi depending on how light yago. Kumusana, right? Kati ate omusana guzikidde kati omwezi light gunaagijjawo nga nogugamba nvuddeko olwaleero muneerabire n'emisana ne constellations mubanga mugambe agambye takomye wano ku nsi yokka okumanya it's so big n'emunyenye zigenda kuba affected by God's judgment here on earth eri emwonoonyi gwe nange nga tuganye gobera mukama waffe ensi egenda kuba upside down kuba yagitondera ffe kati ate ffe tugiganye biganye that awful tugiganye tugyonoonye was like what will remain there. Bajja giyita Jeopardy. Yongera okusomako awo sebo Mr. Jeopardy. I will punish the world for the evil and the wicked for their for their iniquity. Yes. I will hold the arrogance of the proud, and I will lay low the heightness of the terrible. I'll make a mortal more rare than fine gold. Bugambo nga bulungi nnyo obwo. Gundi ennaku y'abanolesa sirawo bulungi bwa buno bugambo okujanga wasazeewo ddokola ki ogenda eri agambye I will punish the world sirawo bulungi bwabwo for its evil and the wicked for their iniquity will be disobedient to God ogaana okuteeka Katonda n'okwagala. I will hold the arrogance of the proud. Abeyita abatanangambwako bemulaba otudde ab'amaanyi abaloza bamaanyi eka ne wande mu kibira
I want to about, you know, they have the back. We have the guns. Something what we have the guns. What we have what? Mubaleke mubasabire nabo bave mu kuzikira kuno kwata kwagaliza muntu yenna kabenga yattachitawo embeera tanagojagaliza muntu yenna, especially when there's a way out, and will lay low the haughtiness of the terrible. Agenda kukakanyabo abitwanga bakambwe. I'll make moto okufa more than fine gold. Oliaka minja kufa. I'll make a moto more rare than fine gold. In fact, agenda kusanyabo abantu. Those that we are called motor beings. Omunonyi katira kola ki? Natumulaba. Nataliwo. Abatuku bagenze ba mugulu. Kunsi abona kuzikirira. Kati onojja omuntu ali moto nga ali out, you know, nowhere. So they'll be more rare than fine gold. Therefore, I'll shake the heavens. Therefore, I will shake the heavens, and the earth will move out of her place. In the wrath of the Lord of hosts, and in the day of his fierce anger. Agambe, I'll shake the heavens, and the earth will move out of her place. Tugenda munsi muno tukayanira, well, sinakayanira tuwanira ebintu byaffe ttaka ttaka nawa nettaka lyo wala likitawanya kakati ensi yenyini egenda kubanga move to her place. Kati ekibanja kyo kyobadolooza kiri wali ogenda kisangawa nga n'ensi yenyini kwebintu kwebiri bitukanye nebitumalizizaamu eri mu kudduka. In others, kino kiraga nti ebintu byetuwozanga ebikulu ku nsi kuno ebitumazaamu nabyo nenature yennyini egenda kubanga eri mu kukankana olwoyo Katonda yabitonda byonna nga zze okudestroyinga omwonoonyi. In others, omuntu amuganye. Kati bw'obanga amuganye bigenda ensi ekankana n'ensi evuddewo, kati gwe ogenda kusalawo kola ki ng'ebyo obitegedde? Kukolerera mmere yaffe ya leero. Naawe ekyo si kikulu. Enjala ekuluma ebintu byetwogerako kati wano bya bulamu butaggwaawo, otegedde. Ndakulaba nti waayo obulamu bwaffe mukama waffe kyengeza kugamba amatooke mugaleke soko gyerabire ejja kutuba ekyanga tonaana okukiteeka mukama, otegedde nga ne bagiteekayo toswanya gigaana kati yokolereramu ki. So tubeere begendereza ebintu si birungi nnyo. This is a warning. Martin sends a collab. Anyway, tonight we're winding up. I think I'm looking for the last moment for this section so we can close. So therefore, I'll check the heavens. God, even though we now baby to go or well, God can have good news. So now quickly. And I will show wonders in the heavens, in the earth. And in the earth. Blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. Yes, olunaku olwo ekitegeeza si lwakukola ki, si lwakusaaga, si lwa ssanyu, naye ng'ate waliwo olw'essanyu, waliwo olw'essanyu nga bwe mbadde bagamba, there is two options, the day of the Lord and the day of the coming of the Lord. Tugenda kuba nga bwe nabagamba olumu nga bw'olaba omusana effect bibeera ne ku candle ne wax, candle ne clay, the same light, heat of a sun melts the candle and hardens the clay. The coming of the Lord, that day of the Lord will be good news to some people and horrible news
to another group abamugana abatasayo sira oba mwoyo ku bigambo byayogera nakuyigizaako okudduka ekibambulira kino kyekibambulira kino okutegeeza mikwano gyaffe ab'enganda zaffe ekibambulira. You can take it to the bank kijja oba oyagala obutakola ki emotions and the feelings of the towards ebigambo bya mukama tebirina bikyusaako mu the surety of them happening. Ne bw'ogamba sijja kusomayo Bible n'ogibikako this is gonna come. Ne bw'ogamba sijja nze kuwulizako sinaddayo this is gonna come. So omugezi akola atya kwongera kubikula bigambo ne tusome tulabe ewali more information. Can I know this? No, this is what we should be. Kwa tulina okuba abeegenza Mukama is very specific, repetitive, persistent in warning the human race about the impending day of judgment. And it's coming. Kale, nnoonya olugiririmu tugalewo olw'ennoonya olugazaawo ekintu kino. And I beheld, okay, Revelation. Kasoma kale nawe mukulirwa. Musomi awo. Samika. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was there was a great earthquake, and the sun became black, and the moon became as blood. Became as blood. And the stars of heaven fell. Yeah. Nendo za nyakuwa amagezi ofune yako okulia kubanga ebigambo tanso bya nga njale kuluma. Obugambo gero olumalo okwajjula n'ebitundu nnyo otulwisizaawo nnyo tulabi. Okay, kale katubalize. Kale katukome awo for today. Bade nawe noonya akola contrast. Ngamba lisizaawo ngejjala etanzo baluma katukome wano. Kubanga ebigambo ndaba nsigazaako half ebira biridde. Kale agamba and beheld when the sea was opened, sun became black, it will eri mundagane nkadde nga batuwarninga neno yokaana mundagane empya akola ki ayogera about the same thing. Okay? Obaka tekukyuse ffe tulina okukyuka tulabe nti we take advantage of the information that is available to all of us. I'm going to mark this is slide number 29. So next time natukomyeyo tumalize party eno atufune time ebibuuzo kati ngenda bawayo abagala okubuuza ebibuuzo 3-5 nga bwe tukola bulijjo tulabe kiki tufunyemu kyetulabye then tugalewo obudde bweba. Mwebale nnyo kumpuliriza. Naffe tusiimye ssebo okutuwa ekigambo ekyo. Tweyanziza nnyo. Amina James. Tweyanziza ssebo kwama kuwa omukisa. Mina. Any reaction, any question, any addition? Wala walo sikonye ko ngamadino ko nawo anybody? Vivian. Enyimba zikuweddeko? Wanji? Enyimba okyalina otugazeewo n'oluyimba if you can. If it doesn't, kubanga wanabali kuno tunyumira nnyo music. Oziyampamu 1 minute. Okay, minute tugenda gikuwa. Nga tulina funayo reaction. Niliya nsanso okukola bannange me bali kujja. Mwenna bali Sebo kati. James. Sebo ndoza ukoze emphasis ku kigambo ennaku. Olunaku kubanga ebyawandiikibwa bimbi ebyogera ku nnaku. Waliwo ekigambo ennaku mbi, waliwo ekigamba waliwo ekigamba nti bala ennaku zoba ebiseera bibi, waliwo ebintu bingi ebyogera ku nnaku kakakitegeeza ebikadde Katonda yabiteekawo n'ebigenda okujja Katonda yabimanyi byonna abiyita mu bantu okubitutegeeza n'ebyawandiikibwa kitegeeza tulina okuyongera okumanya Katonda kyateeseteese kubanga yasalawo naye nga naffe yatuwa okusalawo ng'ayogerako ku choices omuntu okusalawo nga ye omuntu
kitegeeza yongedde nnyo kwekola emphasis ku lunaku ekigambo olunaku kijogedde ku Katonda bagamba yatonda lunaku mukaaga ebintu ebikwakana ku lunaku ekyo kiri mu buyinza bwa Katonda era mu kumanya kwa Katonda bwe nyongedde kiyiga mu background kusinga ku byoyogedde webalisa. Okay, in other words, ennaku ezo ffe zikyusaako kangame bagambi the dove that is coming. That is out of our sphere of influence. Wow. Ate n'ebintu ebirala bigenda okubeera affected. If we see planetary movement, omwezi guddeno omusana gukoze gutya, there's nothing you can do except being terrified. Mukama olulaba obusungu bwe n'obukyayi bwe eri abo bamujemedde abaganyi naye kyakyoyokolifyinsi mbadde njagala Mukama yasalawo no choices enkulu ffe tukola ki eri mikono gyaffe ffe tusalawo. Mukama tasobola kugamba nti kati genda mu ggulu bagenda mu kuzikirira no, unless it's your choice. It's the choices that we have to make. Mbadde bakwiza nti reba namusaleewo information weeri mugirabe, don't just walk over it but think about it and pray about it. Omulala otuyinda Vivian akitwaya akayimba maama mulonda akagambo kiko tugamba olwaleero mwami Sekayombya bw'oli osobola okwogera Tugera kimu kyokka nze Mukama tusaasire atuluŋŋamye. Amina. Amina. Webale maama mulonda. Thank you as always. Bravo. Bali kumimusa bagamba bati enkula gye bali. Nze mukulu mbadde akantu akange kugamba kazibu nti nze nina okukkiriza muli mutima nti Katonda ono ye alina engeri yakola ebintu bye nti atutonda ffenna mu nsi naye n'atutonda mu ngeri mu biti bya njawulo nnyo kugamba ky'obola nti nno tulina amawanga galina cultures zaago nabiri balina biki kakati awo nze nkiraba nti wano tusaba ne tukola tutya naye nga Katonda yamanyi nti nno nina agantu gange natonda nga gugatemu gali awo gajja kubeera nga ganaatemula mitima gyago bwe gati bwe gali ate n'abako baatonda naga nti bano ate bo mbatonze nga emitima gyabwe mirungi. Kakati awo wali obuzibu nti okitunula n'ogamba bino byonna bye tukoze tukola kati kambuuze kati ogwawamu ebyo ebiti ebibiri simanyi Katonda yamanyi. Amina. Nze lwakwa nti atogera twa mu study endala naye kati okugamba tunuulira nti bwe tubuulira nga bwe tubadde ng'olwaliro bye tubadde tuliko naye ye Katonda ate ye ayina engeri gyaga nti gwe gundi ojja kubeera bw'oti naye gundi ojja kubeera bw'oti naye gundi kwagala obeere bw'oti naye nga ate ffe tugezaako okuteeka ku kategore emu. Kankubuuza ekibuuzo naye ate kive nga kiddamu in a nutshell kino senga oddira omwana wo abaana babiri omwana omu n'omuwe engoye empale n'essaati omulala n'otomuwa kyakwambala atana kyakwambala kati n'okumawo ekiro bakonereza olw'okubeera obwereere otegedde kati oli omwana atalina ngoye zakwambala kati wazimuwa omubonereza otya olw'okubeera obwereere n'ogamba nti oli kitaawa amwana onookwagala okuggyako ekimuboneza omwana oyo bw'obanga anengoye access engoye zomuwa n'agaana ozambala awo somuwala naye omwana nga talina lugoye lwomugulidde nga talina walisonazigera na sente n'ova eri gwe kitaawe n'ogamba nti nkukuba lwakuba oli bwereere ndowooza waba ekiconnecting bino kyogeza kugamba mubina ebintu kyogamba olwokuba ndibudde mugenzi. Only if God has given us the options can He punish us for not picking the right option among the omugundi yennyini mu ansa yange gy'olimu gy'okulukuusa kyekyo nnyini mbadde ndowooza mu mutima nti tubeera ne tusaba ne twogera bino byonna tukola tutya naye nga ye Katonda amanyi nti gwe nakutonda obeere mutemu
gojja okutemulanga abantu bali nedda ssebo sitaani yajjawo n'ayeyimba mu wakati n'atabulatabula kubanga ye mutabuzi naye katonda tatondanga muntu yenna kuba mubi. Ebiriifu yange ate nekiralamu ekyo kiri mpozi olina okwegendeza tife tugenda ntugradinga ebibi tugaa nti atisa omuntu mubi nnyo abbya kalaamu si mubi nnyo maaso ga katonda abbya ekalaamu natisa omuntu bonna bakoze eki kibi he punishes the sin with death. So nti abantu fe tulowooza ntandiko kyebagamba waliwo agamba mu maaso awo nti ayenda n'atakola kino mwenna muli bamumenye eki tekalya kano fe abantu tulaba nti ekyo kiri previous naye maaso buli kyonna kyetukola nga kikyamu maaso ga kyonna kyamutwala ku musalaba tewali kibi kyali kitono nnyo nti kyatwala Yesu ku musalaba. Buli kibi ebyenkukunala n'ebitali byankukunala n'ebiri mu birowoozo byaffe bwe tutabyenenya mu maaso ga Katonda will perish. Kubanga nsobera no kudala nsobera no kazina wendi naye nga ntulidde ebibi byange biri wano neegomba mu mutwe gwange tosobola kumanya nga Fred musajja mulungi nnyo wakyayagala naye nga ekiri wano oli simwagala mu mutwe gwange sina bwe ŋŋamba ŋŋamba singamukana amusoyi singambadde n'emmundu olaba n'endowooza yaffe Mukama agikwatako mu ngeri eyo nti ebirowoozo byaffe nabyo bizituzikiriza nga tina kikoze n'omuntu ali ku kitanda nga paralyzed neck down atasobola kuva mu kitanda kitavanga wamaze emyezi 6 oba emyaka 2 tavanga mu kitanda abeera omwonoonyi abeera omwenzi atya they're harboring a mind ye mwoyo ekola eri wano obubi bwaffe tebuli mu action bang action nsobola kwagala okutta naye nisifuna mu mundu nisitukiza ekyo naye kimba kyali mutemu nti naye naffe abatakoze bwe tutyo abatakoze ekibi kyennyini tuli boonoonyi bwe tusigala ne mind eyo Mukama mind eyo yabonereza yava tugamba nti obwenzi butandikira wano that's another topic naye ffenna tuli boonoonyi in need of a savior ffenna ku nsi yafiira ensi yonna tanagwe yadeka munaga nti kati ono simufiiridde kubanga yali bulungi tewali n'omu ffenna tuli boonoonyi in need of the mercy of God. Ekyo kanti komya. Vivian, are you ready? Chala are you ready? Yeah. Kale Vivian omala tubeera yakayimba ani anatusabira amanyi tubironda kati nja kulaba anatubeera esaali galawo tugalewo then tumitinge nekusabira abaana abasobola kale Vivian kumyotinga abasigadde nkyalo ng'ayimba then bwamala tufune esaali galawo and we call it a week. Oya kutestinga ndaba bankulira. Yeah, we're good. Tukulira. Kale. Pillows roam, whatever
is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, as the day when the fish shall time, the clouds below bark as its roar, that chime shall resound, and the Lord shall descend, even though it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Amen. Nako mwekaliwe bali nnyo. Thank you, Vivian, as always. Banange, mugule microphone mukubire Amina. Mwendo omulundi gumu. Aha, ninda ku microphone. Amina. Amina nene. With their soul. That's very good music. Amina. Kale mulaba bannange ensi yaffe egana okutoneka ebitone bano badde Uganda nga bateeka ensi yaffe ku map naye tuli ku mawanga naye ku mawanga Mukama ayinza okutuleeta ye balituleeta ffenna ate okutuwa omukisa bwana kuleesinga olw'obudde bannange kansabe Godson, can you say closing prayer for us please? Galewo olw'okudde Rachel alabika yakusaba mulaba yeetegereza mu ka microphone alabika Rachel ayagala tugalirawo bambi. Rachel, can you or you're not? Rachel abitidde. Kali Godson, give us a closing prayer, my brother. Kale banaye katusabe. Mukama Katonda tukwebazizza nnyo olw'ekigambo kino kye tubadde tugabana olunaku olwaleero. Tuyizeemu ebintu bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo. Mukama Katonda tukusaba sabbiiti ejja naba tugenda okusisinkana ku Zoom tubeere nga tuweyongeddeko ennamba ennene kasita ekigambo kyeyongera okubuna buli omu akitegeere nga tugenda buli omu okukola emirimu gye. Tukusaba otusobozesa otuyisa mu kiro kino otuuse ku makya nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Tusaba otusonyiwe ebibi byaffe bye tukusabye okuyita mu linnya lya Kristo Mukama waffe. Amen. Thank you, Godson, for that beautiful prayer. Amen. Because nange at the end of it, mulimu gw'ekiro ngenda okukolako